ng'ennaku z'omwezi 15 ogw'ekkumi 1987 eggwanga lya Burkina-faso lyagwamu encukwe eyali omukulembeze waalyo era omwagalwa w'abangi Thomas Sankara lweyattibwa. Ono yasindirirwa byasi ng'ali mu lukiiko n'abakungu be mu kibuga Ugadugu. Eyali munywanyi we Blaise Campaore yamuddira mu bigere wabula emyaka 27 gye yamala ng'alamula eggwanga lino bannansi baali nga bamusonzaamu mimwa ti alina kinene kye yali amanyi ku nfa ya mukwano gwe. Newankubadde yabyegaananga nga bannansi b'eggwanga lino babimusibira ku nnyindo nga 31 Oktoba 2014 ensonga y'okufa kwa Sankara yali emu ku ezo ze baajjanjawazanga ennyo nga beekalakaasa ku nguudo z'ekibuga ekikulu. Newankubadde Campaore yabinnyika mu nsuwa ne yeekukuma ku muliraane Ivory Coast, tekyalobera gavumenti gy'abaddemu okumuggulako mu butongole omusango gw'okutta omukulembeze w'eggwanga. Ku lwokusatu lwa ssabbiiti eno, essango lino eribadde likwajjira mu kkooti y'amagye Burkina-faso lyamaze ne lisalibwa. Kkooti yamatidde obujulizi bwonna obwagiweereddwa era n'esalawo nti Campaore gumukke mu vvi n'asalibwa ekibonerezo kya kusibwa mayisa. Ono abadde avunaanibwa ne banywanyi be abalala okuli Kyenfe Kafando ne General Gilbert Diendere agambibwa okuba nti ye kennyini ye yaduumira n'abaalumba ekifo Sankara we yali ng'ali ku biragiro bya mukama we Blaise Campaore. Omusango guno gumaze emyezi 6 nga gukwajja newankubadde wakati awo gwataataaganyizibwamu akasambalyanda akaagwa mu ggwanga eryo nate ng'omukulembeze omulonde eyaliko Rochmark Christian Kabore akunkumulwa omukono mu kibya mu January awedde. Mbagirawo eyakulira abaawamba obuyinza munnamagye Paul Henry Sandaogo Damiba n'alagira omusango guddemu gukwajje oluvannyuma lw'okuzzaawo ssemateeka w'eggwanga. Abantu ab'enjawulo baawadde obujulizi obutiisa nga waliwo n'obulaga nti waliwo n'abakulembeze b'amawanga amalala nga Ivory Coast abaali batandise okutiisatiisa Sankara. Kigambibwa nti bano baali bakozesebwa ggwanga lya Bufaransa eryafugako Burkina-faso ng'ettwale nga baali batidde enkola ya Sankara ey'obutaagala kweguya bazungu ng'atandise okukubiriza abantu be okwekolera buli kimu. Waliwo ne munnamawulire Theophile Balima eyawadde obujulizi ku nsonga y'emu ti lumu omukulembeze wa Ivory Coast yategeeza Sankara maaso ku maaso nti singa takyuka ebintu n'abikola nga bo bwe babikola bo bennyini baali baakumwekyusiza. Abakugu abaddamu okwekebejja ebisigalira bya Sankara baategeeza kkooti nti ono yakubwa ebyasi 7 nga kuliko n'ekimu ekyamukwata mu mugongo. Emyaka gyonna Campaore gye yali mu buyinza teyaganya muntu n'omu kubuuza bibuuzo nga bino yadde okusimoggolayo omulambo gwekebejjebwe. Bino byonna byakolebwa ono amaze okufuumulwa mu ntebe. Kyokka ekyewuunyisa omusango gutuuse kusalwa nga bakaguzza bonna tekuli yakkiriza kuva ku ntandikwa nti gumukka mu vvi nga ne Blaise Campaore yasinziira mu buwaŋŋanguse Ivory Coast gy'ali n'alangira bannansi ba Burkina-faso obutasiima ebirungi endulundu bye yabakolera ate ne bamusasulamu nga bamugoba mu buyinza n'okumujwetekako ebisanga ebijingirire.